Nkyalero poliisi ekedde kuzingako ekitebe kya DPO balina okufuna amawulire bannakibiina balina enteekateeka okutambula nga balukira Constituency Square okutongoza kampeyini yakogikwatako ennyingo 2002 eragira omukulembeze obutaddamu kwesimbawo nga bwezizza emyaka 35 egy'obukolo. Joseph Bakaleke DPC wa CPS bwatuse ku DP ategeezezza nti enteekateeka za bannakibiina baazitegedde kikeerezi nga n'olwekiti bagenda kusobola okubawa obukoomi. Session which you are going to have this prayer, and therefore I encourage you to call it off and change it for another day when I will be. Kino tekiremesezza abakulu mu DP okwesoma nga kulimiddwamu amyuka ssente bwa DP mu ggwanga Dennis Mukasambidde boogedde ku namawulire ku kitebe ky'ekibiina nga beesaba Bannayuganda okujja okubigatako kulwanirira ssemateeka w'eggwanga mu mirembe kuba tebagala kudda mu mivuyo eggwanga lye gyalimu. Emyaka 75 no more era ne constitution hiyo kyongera ano okugamba nti bw'okikwatako article 12B bagambye balengera omusajja atambuza engalo agiyiziza ku kawaayiro akasooka akokubiri 10 ayagala kukwata ku 10 mu mmeka naye bagambye balabudde nti tokola ki bano basuddemu obuyima bwa DP nga bwewaga era mbiddi yasseeko ebiringatu zokka akasobo ku mbwazo n'oluva ne bulekera State Square nga yakola emirimu ekiwenda. Nga bakafuluma poliisi basizeeko abaddu b'akanyogano nga bakwatibwa. Olw'omukazi eyeeyisa omuziro olw'okuba nti atuuse ku State Square poliisi bemujja okumuyingiza kabangali. Constitution Square kati oli otango etusizaayo yekifumbo wayeguza obusolosolo bwaganya okulinya kabangali ya poliisi nti ebemulinyisa kuba yagisasula omusolo. Mukavuyo kano munamawulire Fiona Nsibuga wa ABS TV akwatiddwa abasirikale adde mu ngoye za buligi ne kamera inewambibwa natwalira ku CPS kijiba namawulire mu mbeera nkabuzi katebifuba bagumye ne poliisi nga bagamba nti wali kujja kigere ku poliisi okutuusa ng'ono ayembuddwa. DPC Bakaleke akakanyiza emirawo wayise mu office neyetonda nti munamawulire bamukutte mu butanwa. Say in that incident where I'm hearing that one of the journalists have been arrested, of course that is regrettable, okay? But it's something that can be sorted out. Ono loteredde ebaziza banne olw'okumulwanirira. Emiliano Kayima omwogezi wa poliisi mu Kampala Emiliano akisiza okukwatibwa kw'abantu 14 nga bagenda kukulwako emisango egy'enjawulo oba tebafuna lukusa okuba olukuŋŋaana olwo. David Ssekayombya ne Lugyendo Chrispo byakusakidde eggulu eno lwa Bukedde TV.